Erinnya nze Denisena nga ndi puliida ndi looya wa Mwami Solomon Semakula eyatwala omusango mu kkooti nga wawaabira chaachi eya Oga Revival Ministries ey'e Kawaala ng'agibanja obukadde 180 n'ekitundu ebiseera ebyo. Yes, sir. Solomon yakolera church yagiteekerayo TV gye bayita ABS television. Balagaana ne mwami omugenzi Pastor Yiga nti TV agimuteereyo then agende nga amusasula mpola mpola. Sente z'obukozi zaali $150,000 then sente z'obukozi zaali $305,000 then sente ze yakolesa okugula ebyuma zaali $150,000 naye ku sente ezo kooti yatuwaako obukadde 149 then netuwaako ne interest ku sente ziri ze yali yateekamu ya 6%. Kati bw'ossaako ne sente oba costs Solomon ze yasaasanya mu musango wonna w'ozigattagattamu Solomon n'abanga chaachi agibanja obukadde 171 eza Uganda. Mu mateeka process ey'okubanja erimu emitendera mingi ng'ogusooka kubanja sente eziriwo bw'olemererwa okusasula sente ezo tunoonyayo ekyobugagga ky'olina kati ekyobugagga kyaki ky'erina rather company gy'erina yettaka okuli church kwetudde so ne tubanga olw'okuba balemereddwa okusasula sente ezo twasaba kooti etuwa ekiragiro eky'okutunda ettaka eryo n'ekizimbe kyakwo kye twafunye era kaakati nga tuli mu process ya kukitunda. Kanso mubanja church mubanja TV? Tubanja church kuba Semakula Solomon yaweebwa omulimu gw'okuteekawo TV teyaliwo we yaweebwa omulimu ogwo so church eyawa Solomon obuyinza obwo oba biba Solomon yakola endagaano ne church okussaawo TV. Kati bwe tuba tubanja omuntu eyatuwa omulimu susso oyo gwe twateekawo oluvannyuma. Twatwala company eya Oga Revival Ministries mu kkooti jengo mwalinga shareholder ne Pastor Yiga omugenzi yalimu nga shareholder. Kati bwe twamegga company eyo mu kkooti jengo era ne mu kkooti bamuleetanga mujulizi kati jengo ye alina kubeera munda muli tetumubanja ye nga muntu naye jengo tubaddeko n'okwogerezeganya emirundi mingi nga yeeyama okusasula sente ezo naye buli waafuna ku sente abaako n'ebirala ebimuggyako sente ffe n'atukanyuga ku mabala. Era kooti yatuwa judgment omwaka oguwedde ogw'10 tubadde nga tetulina kye tukolangawo ekyokubanja olw'ensonga tubadde tuwuliriza ebyo yabadde atugamba nti ajja sasula mu bbanga lino naye tugenze tulaba nti talina kintu kyakola ne tusaba kooti ekiragiro ekyokutunda. Baali ba shareholders basatu omugenzi Pastor Yiga kati takyali Andrew Jengo then waliwo n'omutabani omulala erinnya sirijjukira bali abantu basatu naye ng'abantu omuntu yali asinzaawo mu shares yali omugenzi Yiga. Jengo yalinamu 20%. Kojja Kimbowa oba omwami amanyikiddwa nga Kojja Kimbowa twali twogeddeko naye era nga yali mu mbeera ya kusasula baali bakkanya ne Jengo Andrew nti Kojja Kimbowa akwate sente Solomon z'abanja azimuwe bamwongere shares mu TV. Kimbowa mpulira yagula shares mu TV eyo kati bwategeera nti tubanja church ate nga TV etudde ku ttaka oba ku kizimbe kya church nga tuba tutunda ettaka ne church n'ekizimbe kyako ne TV eyinza okugenderamu Kimbo yena ayagala ezo ensonga
azikwasaganye basasule client wange naye kyalika bafunamu obutakkaanya ne balemu okusasula sente ezo. Property ettaka n'ekizimbe ekiriko kya church era tekuli na kyapa oba tekuli title, n'olw'ensonga eyo Kimbo talina buyinza ku ttaka eryo n'ekizimbe. Ye bw'aba alina obuyinza bulina kukoma eri mu TV. Kati ffe tuba tutunda ettaka ne TV abeera waddende okuggyako TV ye ku kizimbe akiteeka walala. Omugenzi we yafiira yafata n'abasasulako yali yasuubiza okusasula nga yawa ne client wange post dated check, naye akaddayo akatuuka ekoddi bankinga n'amusaba tagiteekayo n'amusuubiza sente endala, naye okutuuka bwe yafiira yali tannasasula naye yali yeekomitinga okusasula mu buwandiike. Ebbanga omugenzi lyafiiridde li sofa giringa emyaka 2 twogerera mu myaka 2 mubaddewa? Tubaddeyo mu kkooti, omusango gubadde mu kkooti, twafayiringa omugenzi tannafa omusango ne tuguwoza mukadde ako era ne tufuna judgment. N'olw'okuba bwabaddengawo okuteesaganya era nga tuwuliriza abantu abatutuukirira nga Jjengo oyo mwennyini kwotadde nga basuubiza okusasula, kyekirwisizaawo eno process y'okwatakinga ettaka lya kyaki tulitunde. Kooti we yakoma, the argument is saying tutunde ettaka lya kyaki. Yes, kooti yatukkiriza, yatwadde ekiragiro tutunde ettaka n'ekizimbe kyabo era kye tuli mu process okukola. Saawa eno omuntu ani eyo alaba ettaka liri lya bbeeyimu awo kyaki weeri mumwagalako obukadde 18 bwemunaatunda ettaka eryo lirivaamu miliyoni 6 balansi kunaamuddiza bali oba etteeka we liragira tujjako ezaffe ezisigadde ne tuzibawo kyetugenda okukola. Ekirala kanso ettaka limwagala okutunda oba kooti lyeyabalagira omugenzi kwe bamuziika kitegeeza omugenzi essaawa yonna aba alina okusengera. Eyo ensonga nayo yamaanyi mukirowoozaako? Tulina processes ze tuyitamu okutunda ettaka eriri mu mbeera eyo, so n'olw'ensonga eyo process eyo tetunaba gimaliriza naye tugenda gituukiriza nayo ey'okulaba nti tutundako ekyo kye tusobodde. Naye abakyakyo banalaba nti kijja bakosa baddembe okukwata sente client wange z'abanja bazisasule ffe tubalekere ettaka lya. Abantu bayinza okugamba munoonya byama when is agreements ezikwatagana n'ebino ebintu byemulimu byonna twabitwala mu kkooti era kkooti y'emu eyo neetuwa judgment era nga yetuwadde n'ekiragiro eky'okutunda ettaka lyerimu eyo. So si bijeeteke nti oba tuligezaako kukola buvuyo oba byakiyaaya. Judgment weeri, decree weeri, ne warrant of attachment nayo weeri. Muntu okutambula n'okukkiriza mwezo bezikwata biri mu office weebiri. Kanso ekibuuzo kyange kiri nti ku properties omugenzi zonna ze yaleka lwaki mwagala wano ate we bamuziika mu mutabaganye obulamu bwe? We twagenda mu kkooti tetwatwala mugenzi ye ng'omuntu mu kkooti, twatwala kampani n'omuntu baawukana. Kampani yaddembe okuba n'ebyobugagga ebyayo. Kati olw'okuba twatwala kampani mu kkooti ate engeri ettaka lya kampani tuli baddembe okwataakinga property eyo, naye mu kwataakinga wabeerawo okutegeeraganya nti wano maybe tetutundawo oba tufune ekiragiro kya kkooti omuntu oyo tumuggyewo tumuteeka awalala awatali nkaayana. So ezo zonna options we ziri. Ebyobugagga bya pasita yingava mu bikaayanikibwa kuba nekojja Kibwana yagamba abaana kati mwaka sente gwe mubanja nga kanyi n'Ekibwanga kanyi mugenda kajja ku lwa mwami Solomon kuba mwami Kimbo wa si client wange naye ku lwa mwami Solomon ffe tugenda tutunda ettaka eryo singa sente ezo ziba tezisasuddwa tuggyemu sente zaffe. Bwe tusanga nti ettaka lya bbeeyi okusinga ku sente ze tubanja difference oba ezinaaba zisigaddewo ku zaffe tujja zikwata tuziddize kampani oba badayireeta baazo. Family we bayiringa nti
tetugenda kutunda wabula tugenda bayiririra tugenda bawa ssente tugenda bawa bbanga ki eryokusasulira tetuyinza bawa bbanga kijja sinziiramu omanyi twagala kuzza ssente za client bo bayinza okugamba tusobola okusasulira mu nnaku bayinza okukusaba emyezi 2 so omuntu bw'abanga mweteefuteefu okusasula tumuteekako ate kazitoka kukusasulira mu kadde ye kaataasobole so tusobola okukkaanya kiri gye bali naye nga bwemunoonya muguzi ffe tunoonya muguzi ettaka liri mu mawulire tutunda twadvertisinga tubuzaako ennaku 26 tetirina kyapa ettaka liri wansi wa Buganda Land Board so tutunda kibanja